Kato Lubwama yafudde n'ava mu bulamu bw'ensi. Kiki ky'omanyi Kato Lubwama ebigambo bingi byogeddwa? Kato Lubwama waliwo yaŋŋambye nti nitogere wa Kato Lubwama. Naye nga tetwakulabye. Yazikako ewaffe. Ani Kato Lubwama? Afiiriddwa abantu waffe yali aziseeyo. Luganda ky'oluntu wali wa Kato Lubwama. Omuntu bw'afa ku kitundu abantu bajja. Ewaffe tufiiriddwa aba nenfiirwa n'abaana bange walabako Kato Lubwama. Why do I take him to Kato Lubwama? Kati kakati omuntu mbadde mulaba ng'omu. Waliwo vidiyo gye mwakolawo ku National Theatre wawona leponsereko. Gansanzeewo. Abadde mukuba n'okubansereko naye waffe yali aziseeyo. Nti mirundi nnyinza okugendayo omuntu ataziikangako waabwe. Ndi musuusi wa menvu. Mala kebera mu kitabo. Mmanyize bwe ndwala. Kati kyokka toyinza kugendayo. Tebakumanyi. Nga nkolayo ki? Kato Lubwama yaziikako ewaffe. Nfiiriddwa abaana, nfiiriddwa kitange, nfiiriddwa ne Kato nga nsasula bbanja ki. Kati gwoziikirako bakuziikirako bokka. Era nina ekitabo kyange. Buli aziika olina ekitabo kyo. Nakebedde mu kitabo Kato Lubwama taliimu, tebajja kundabayo. Ali akati omuntu waba afudde ku kyalo by'okuziikirako. Nkebera mu kitabo kyange. Yali aziiseeko ewaffe, yali ampaddeko ku mabugo. But I like Kato Lubwama like any other person. I like the Kato Lubwama why? Kato Lubwama is a honest man. Kato Lubwama never tried to CBS. Only chikari chiri kumbata. Sorry to mukazi mu CBS. Chimwe bakira wa guru office ya kabaka. Chikari chiri kumbata. Yeah? Kato Lubwama is highly disciplined. Aibadde ne discipline. Chikari chiri kumbata. Chebaka ku mukazi mu office ya kabaka. Chikari chiri kumbata. Namukyali ku CBS. Yes. Kato Lubwama yadde Sematimba namugala bembwene yogera oluzuubu nga Sematimba azze mu bintu byabwe namuyita embwa namugaa nti apology n'agaana. Kato Lubwama yavumako Honorable Sematimba namugamba mbwa gwe oyogera oluzungu yajja mubo ne bamusaba apology n'agaana. Kato Lubwama yagenda nga bwakaweya naga naye gwe mulenzi gwe nange ompita mulenzi gwe manager nga amuyita mulenzi gwe nabagaa nti abasajja abavuma Pawulo Muwanga nagenda Dokita Kiseka ne Kato Lubwama. Kato Lubwama abadde muvumi. Kato Lubwama alabika yakulira mu family y'Abaganda. Original Baganda abatasaba. Era ne ssabo lye lyabaddewo awo nalirabye. Kato Lubwama abadde member waffe. Naye ebyange nga bisinga ebiri. Mwabayina eddogo. Ebyange eddogo byabakoli. Bane bateeka ku ttaka bali banneereegamu. Nja kusuulako omwedda. Bwe bana batabansasudde sente zange. Mugenda okulaba omuntu ali ku related ku family ya Museveni ng'agudde ddala. Bajja kumuyoola bamutwale ku kati olwona lebo Kato Lubwama. Kato Lubwama abadde musajja nga Muganda yennyini ng'aduula ng'avuma but honest. Kato Lubwama asinze banne ti Bobi Wine tagenzeeko mu parliament. Kato Lubwama agenze mu parliament. Bobi Wine yaliko mu parliament. Kato Lubwama is a man eyewandiikira ennyimba ze n'aziyimba. Kato Lubwama abadde yeewandiikira ennyimba n'azeeyimbira ye mwennyini. Yes. Kato Lubwama has been a genius. Ye musajja yasooka okuyimbira mu prisoners band. Yayimbanga wa prison. Kato Lubwama baadde bayimba z'amagye the honor singing generally nga olina endoozi ziri. Kato Lubwama yasooka okuyimbira mu nnyimba za prison. Kato Lubwama abadde yeewandiikira nga yeeyimbira nga yeekolera buli kintu kyonna. Baade bayimbaga mbadde ne singing eyo tuveeyo. Yes. Kato Lubwama abadde aduula ng'avuma Kato Lubwama. Kato Lubwama is a reflection of eriyo Muganda analoga nti Muganda. Kato Lubwama simanyi oba yakulirawa family yesije naye alabika alina we yakulira mu family evuma oba yavuma to cover his footmarks. Mu Baganda wano atalinawo zero name question mark ezimi. Family yaffe y'Abagagga, family yaffe erinown, family yaffe y'abayigirize, family yaffe y'arrogant fellows. When I become an arrogant fellow, si Muganda, waffe nga bakuga nti oyo musajja Muganda n'ijjajjawe yagabana Muliro. Kojja Nsereko yakulidde emikolo. Yes, Nsereko abadde mukwano gwa Kato Lubwama nnyo. Nze okusooka okulaba full figure nali simulabangako. Namusanga wa Nsereko. Gundi Kato tubadde tubeere wa Nsereko. Ffenna Nsereko yizeriyo. Nsereko ne taata wo Sali bafaanagana. Bagattanya abantu. Anti balina
sekaina resources nesimukopi nanga abantu bonna mbalabira waawona lebonsereko ne tata wosali tewali njabu era muganda waffe miti omukulu wa hajati azaala Nsereko muganda waffe bamuyita miti naye miti nono gundi muganda nge yafa bonna babadde babeera Nsereko tugerewa kojja ate Nsereko yatemye ffe emitwe kojja nteme nanga nkubira essimu kojja olinayo ku ssente Nsereko mugabi Nsereko yesali honorable Nsereko agaba nnyo ssente famire yaffe Nsereko mutundu yalinga ssali having resources does not need nti onoogaba nze nvuma nnyo nzigaba naye ate nga kukosoni nze toddanga naye ssali naye Nsereko kati honorable Nsereko yagambye nti abayimbi babadde tebajjumbidde nnyo kuziika baagala kubba if you are mourning ebivulu byonna byaliyimiridde naye bagambye tumutwala mu national theatre babbe kati ojja kusanga n'ababbe ba State House nga bateekinze eki over ayina malawo wiiki namba naye waffe mubakubanga